twebaza Katonda nsanyuse nnyo ng'ekizimbe kino bana n'ebera byonna twagala kubeebaza kubanga Mukama ataddewo ekisa okutambula n'okukola nga Katonda bw'ayagala. Ebigambo ebyagadde okuleeta gye tuli tuyitiddwa okukola n'okutambula nga Katonda bw'akola ki. Maze okubawa omusingi ne mbagamba nti okubeerawo kwaffe wano wonna w'oli Mukama akusimbyewo olw'ekigendeko, akutaddewo olw'ensonga olyoke obeeko omulimu gw'okola. Waliwo abantu bangi webali kubanga disitulikiti weeri tutambula kubanga waliwo abakutambula abatubeera okutambula mu nguudo n'ebirala. So okubeerawo okwo kwa muwendo, abantu bajjanjabwa kubanga waliwo abafaayo ku byobulamu, abaana basoma kubanga waliwo abafaayo ku byenjigiriza. So buli puroguramu nyingi nnyo nnyo, bizimbe bizimbibwa kubanga waliwo ababirambula ne bagaba ne plans. So buli woli Mukama akutaddewo, kobenga oli secretary mu office kwate gwobeera omulala alyoka atuukiriza obuweereza bwe, bw'otabaawo office eyo eyinza okuzitowa. Kale nno okuyitibwako kukumu kyova olaba obanga Katonda akubadde omukisa ogwo olw'ekisa kye. Mbeegayirira abaweereza bannange tukole nga Katonda bw'akola ki, bw'ayagala, nga Katonda bw'ayagala, kubanga kuyitibwa kunene. Ese ekyokulabirako kyekyomusajja ono Yona. Kambabulira ekyama mikwano gyange, obanga teweezuulanga Katonda akumanyi. Katonda akola ki? Akumanyi. Akumanyi bw'osula, akumanyi bw'olya, amanyi obusobozi bwo, amanyi amaanyi go, akumanyi kubanga ye yakutonda. Era luyimba lwa muzeeyi ndwagadde nnyo, ndi mudduwo kubanga Katonda, God owns us individual. Fenna Katonda tuli mu ngalo ze bwe tuti, atumanyize Katonda, tukkirize Katonda, ate tumukkiriza afuge obulamu bwaffe, ayonje emirimu gyaffe, ayonje ofiisi zaffe, tutuukirize okuyitibwa kwaffe. Abooluganda Mukama atuyise okutuukiriza okuyitibwa kwaffe. Mbagambye guno omulimu gwe mukola, ofiisi ze mulimu kuyitibwa kwa Katonda. Tubeetaaga nnyo okusinga gwe weetaaga ofiisi yo. Beera mu ofiisi eyo nga tojja okipaayinga bw'okipaayinzinga omuli omuntu naye nga mulimu omuweereza, mulimu omukozi. Katonda, I want to thank you so much, the technical officers, our civil servants, for having graced this occasion to come in this important fellowship. And we want to assure my Lord Bishop that we are always, our hands are always open to receive you whenever you want to come and fellowship with us. We want to thank the clergy, the provost, Waltico, and all others who have always continued to work closely with us, to come and fellowship with us, to pray for us, and we are ready to support all diocese programs. Most importantly, the construction of our cathedral, the glory of Mukono Diocese. We promise that we shall be very supportive. We shall give whatever it takes to see that that construction comes to better completion in a pledged time of 2 years. As the District of Mukono, on behalf of my COW, my honorable councillors, and the district local government, we want to pledge 2.5 million
towards the construction of our cathedral. We thank you once again for coming. We want to wish you the very best, the time you are going to remain with us here, and your blessings we have. Jesus, the Son, our living of glory, great things He has done. Redemption, the marches on down to every believer, the promise of God, the line is surrender, who truly believes, and falling from Jesus, our Lord. Sente zetukyajja mu musolo zivaayo nga ntono okusinziira ku bajeti yaffe nga bwe tuba tugikoze. Twetaaga okuteekamu amaanyi kuba sente ezo eza local revenue zandituyambye nnyo okwongera amaanyi mu mirimu gye tuba tulina okukola mu district, okwongera okulima amakubo, okuzimba n'okulaba nga programs endala tuzitambuza, naye programu bwe zisalika kireetera n'emirimu gye tukola egimu okusalika. Ate nga sente zino tusooka ziweereza Kampala, kaakati okulwayo kwa sente ezo kutusoomooza, naddala ebitundu nga town councils ezirina okuyoola ebisaaniiko, okukola emirimu gya buli lunaku. Bwewataba sente kitukosa nnyo. Anti COVID yakosa businesses nyingi, n'ezimu ne ziggalawo, n'endala zitambula kasoobo, kiviirako abantu baffe okulaba ng'emirimu gyabwe tegibuguma bulungi bwe bagamba. Naye ate eriyo ne bizinesi empya ezandibadde nga zikola bulungi ze tulaba, naye nga twebuuza lwaki sente zaazo tezivaayo bulungi nga bwe zagamba.